Naggomola yasalidde abantu 9 ebibonerezo oluvannyuma lw'okubasingisa omusango okutta Susan Magala mu mwaka gwa 2018. Babiri ku bano basaliddwa kuwanikibwa Kalabba ate omusanvu omulamuzi n'alagira basibwe obulamu bwayo bwonna ng'era omulamuzi Alex Kajiji yategeezezza nti ebibonerezo bino byasinzidde ku buli omu obuzito bw'ekyo kye yakola mu kuwamba n'okutta omugenzi. Kati katulabe engeri olukwe lwonna gye lwalukibwamu. Yusufu Lubega yakuliramu okukuba pulaani ng'ali wamu ne Yakubu Byensi ssaako Akimu Lugolobi abaali bakulira akabinja kano era ng'ono yalondoolanga omugenzi ng'akozesa bodaboda namba UDY 011J. Ono yatematemamu ssente engeri gye zaakozesebwamu era yalagiriranga abafamire bwe balina okuteekanga ensimbi ze babasaba okuyimbula omwana waabwe. Yewasa Hussein yali mu mmotoka nga bawamba Magala ne muganda we Kato Hasani nga baalina Magala mu mmotoka okumugumya obutatya n'obutageza kukuba nduulu okusasamaza n'obutassaawo kanyoolagano. Bano okukwatibwa basangibwa ku ttaka eBuyikwe lye baali baguze mu nsimbi ezigambibwa okuba nti ze zimu ku ezo ze bajja ku bazadde ba Magala. Abubakari, wano bayita batya? Konge Apa. Lwaki mutulese wano? Kubalaga twamuleeta nga tumujje Enatete. Lwe baleetanga Susan Magala okuva Enatete, naawe mu mmotoka walimu? Najjiramu namaani enzirayo. Walimu ani yali avuga? Yusufu? Yes. Mwalimu ani omulala? Ye yennyini omuwala. Omuwala ani? Susan Magala ate omulala? Ne Hajara. Ne Yakubu. Ne Hassan. Tukiwa nti mwalimu akyala babiri, Hajara ne Susan Magala. Yes. Kati tuyingire mutulage waawo mwamukuumira. Salimu Zamiru yali nsangi ku luguudo lw'Empigi we basooka okulagirira famire okuteeka ekisawo kya ssente ku kapande akawula Mpigi ne Wakiso. Namuyitako n'ayambuka n'ebbaaga n'agenda. Ono yali amugerera naye ku ssimu n'ayogera bwe bwayogera ng'endaba omukazi bbaaga agiradde wantu waliwo kasooli bamusimbyewo obusimire ettaka obwaka tewali bikondo tebyaliwo. Ono era ye yavuga buvumbo n'ekyewoolwa nga bawamba Magala era yaliko nga bagula ettaka n'emmotoka ez'enjawulo ku ssente ze bakanda famire. Era kutudde mwali mumutuuzizza. Yes, nze nali side denge naye nga amaze okufa. Yes. Ye Ajala Nakandi yasinga banne bonna bwe basaliddwa obuyivu mu kabinja kano era ye yawaayo ennyumba mu baakuumiranga omugenzi Natete. Yakuuma omugenzi buli wamu yalinga era ye yamuwanga emmere okumunaaza okulaba ng'asibiddwa bulungi ku maaso era naye yaliwo nga bamutemako engalo era ye yawa amagezi omugenzi attibwe kuba yali akutta amaloboozi gaabwe olw'ebbanga eddene lye yamala nabo nga yakyusanga n'ensimbi mu za Uganda. Okay. Kati bw'omwatuusa Susan Magala. Bw'omwatuusa Susan Magala mwamutuusiza wa? Twamutuusiza wano. Waliwo obuliri awo. Just that everything is dismantled now. Kino sengo kiwutali kifaanana mwalimu Kyewoolwa Bubeeka ye yakwata ensawo ya ssente ekanaaba yafuba nnyo okulemesa abasirikale okukwata banne yali mu mmotoka nga bawamba omugenzi era yalawunanga amaka g'omugenzi okulaba ekigera mu maaso ng'era yaliko nga batwala omulambo gwa Magala ekitiko Birongo. Yakubu Byensi yafuba okukuuma ng'empuliziganya wakati waabwe bonna n'okwenyigira mu kugula ebintu nga bamaze okufuna ssente. Ono era yakuumako ekkonge gye batwala omugenzi nga bamugye Natete. Bukenya Ismaili yali mu lukiiko lwatuula ku Usaafi nga banoonya omuntu gwe baali bayinza okuwamba okufuna ensimbi. Ono era ye yawaayo emmotoka mwe bawambira omugenzi yaleetanga ebyokulya era yatwala n'abasirikale mu bifo eby'enjawulo gye baddiza emisango. Bino bimu ku by'obugagga omulamuzi bye yalagidde okutundibwa ensimbi ezivaamu ziweebwa bafamire y'omugenzi Magala era ebigambibwa okuba nti byagula mu nsimbi zibajja ku bazadde ba Magala. Kuno kuliko emmotoka ez'enjawulo okuli zi taxi, Costa, Tipa, Isuzu LF, Kanta, Dabo Cabini, Fuso wamu n'ettaka erisangibwa Buyikwe yiika 35 ze baagula obukadde 14 n'eriri eruweero lye baagula obukadde 14. Anti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amaliriri.